Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority kyayimiriza ebyobulambuzi ku Ziwa Rhino Sanctuary nga 2 omwezi guno olw'obutakkaanya wakati wa nnannyini ttaka n'ekitongole ekirabirira enkula ki Rhino Fund Uganda. Zolaba emabega wange ze zimu ku nkula 33 ezikumibwa ku kifo kino Ziwa Rhino Sanctuary wano mu disitulikiti y'e Nakasongola. Wabula okusinziira ku kitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko teri muntu akkirizibwa kujja kuzirabako mu kiseera kino. Tugamba bw'abawo ekibawo ku nkula zino ani gwe babuuza. Tugamba engeri gye tutte ebyokwerinda leka tubitwalire eddala tuggalewo tumanye nti ffe tuvunaanibwako enkula zino. Newankubadde bagamba nti bakikola okukuuma enkula z'eggwanga, baaba ekitongole ki Rhino Fund Uganda batubuulidde nga bwe kibanyize kubanga mwe mwavanga ensimbi eziddukanya emirimu. COVID yatuyisa bubi kati tufunira akalembeekereze nti balambuzi batandise okujja ate kino ne kijjawo. Kyatukosa era kiri kutukosa. Newankubadde ekitongole kya UWA kigamba nti kyeddiza emirimu gyonna ku kkuumiro lino, aba Rhino Fund bakiwakanya nti kuba n'abakozi baabwe tebayimirizangako n'omu, ekitegeeza nti balina okusasula emisala kyokka nga tebayingiza. N'okutuusa olwaleero luno era tukyakola emirimu gyaffe ng'oli twali nga tukola, era wekibeera nga ensonga nga tebamaze okugigonjoolwa, Rhino Fund ejja kubeera egenda kutuuka kaseera nga terina wadde ssente z'okusasula abakozi. Muduko yagamba nti bawulira ennaku nti gavumenti tekoze kimala kumalawo obutakkaanya bwe balina n'ennannyini ettaka, so nga bawaddeyo obulamu bwabwe bwonna okulaba ng'enkola ezaali zifuuse oluvuma mu Uganda zidda. Kubanga bw'okubeera nti baali mu ndagaano eno nabo ne basayiningako, era nabo mu kutandika negotiation baaliwo nga balaba kino nga baagala enkula zibeerewo, Rhino Fund ebeerewo. Bandibadde beebo abagamba nti mumanyi nti tubeere ku ndagaano eno kubanga byonna ebiri kukolebwa demands eziri kujja saawa zino ziri weruwe endagaano eyakolebwa. Bayinza okutuuka ne bakkaanya tomanya, naye bwe kigaanira ddala ne tujjamu tubakakasiza nti tujja zirabirira tewali buzibu bwonna obugenda ozituukako ate n'enamba ejja nakweyongera. Okusinziira embeera nga bweri kyandiba ekizibu enjuyi zombi okuddamu ne zikkaanya, era wanayogerera ekitongole kya UWA atubuulidde nti singa baba bakusengula nkola zino okuzitwala awalala bwepo n'okuleeta endala kijja kubeetaagisa ensimbi eziri mu buwumbi 46 n'okusoba. Kasente kangi nnyo ako tetuyinza kafuna ne bweguba nga mwaka gumu oba ebiri n'ogiba 3 tukayinza okutulema okuggyako nga tufunye obuyambi okuva awalala. Wabula mu Dukoyi tawagira kyankola zino okuzijja wano olw'obulabe obukirimu. Ekintu kino kyaliko wano ku muliraano waffe Kenya, nabo bashiftinga enkula nga bagitwala mu paaka endala. Mu process baluzinga enkula nga 3 that was mu 2018 just nga batransportinga gye bagitwala zino enkula ezaali mu sanctuary zaali tezimanyiridde embeera, kati lizaatuuka mu kaseera katono nnyo bafiirwa enkula nga 9 gatake 3 baba batuufu okweraliikira. Naye njagala batuwe chance ate balabe kye tukola kubanga tukola na buli muntu yenna. Uganda erina enkula 35 zokka, kyokka nga 33 ku zo zikumibwa mu kifo kino Ziwa Rhino Sanctuary Nakitoma mu disitulikiti y'e Nakasongola. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.